Tegoberera mateeka naye ogenda n'olaba ebintu kati byekola naawe n'osoberwa ng'omuntu. Kati Besigye tumanyi bulungi Supreme Court yateekawo ensala egamba nti prostituting abantu mu court martial kimenya constitution kiri unconstitutional. Abantu abaliyo bonna fayiro zigalibwewo abantu bateebwe bikomaawo. Baba waliwo emisango abagirina bagireete mu system ya bulijjo ya courts nga bayitewa DPP. Naye kati olaba ekintu ekyo abazze nga bakirinyirira teri ayagala kukola implementinga. Kati n'olowooza n'oweebuuza n'ogamba kati tuli kuki. So it's a big problem. So Besigye ali mukomera tumusabira Katonda akimanya ajja kumuwonya abeere bulungi naye ekyo buswavu nnyo ate it is a shame kulaba nti the government is still dragging its feet today ku nsonga za Besigye. Tulinamu abalwadde ba mitwe. Report yasembayo tulina obukadde 14 nga bonna balwadde ba mitwe balwadde ba bwongo. Omuntu yenna wayita mu mbeera enzibu obwongo nga tukyabusawa kwa adjustinga afunamu obuzibu obwo. Obuzibu ki bw'otera okulaba yeekyawa bwe yeekyawa nga atandikawo okulekera okulya emmere. Kati omuntu yenna wagaana okulya emmere aba ayagala kuggyawo obulamu bwe, aba atandise okufuna suicidal thoughts, aba yeetaaga buyambi. Dr. Besigye kyandiyambiddwa muntu mukulu mu ggwanga lyaffe. Ffe abato tukuze tumulaba aye n'ekirala Dr. Mulamba. Nze ngamba psychiatry department ya prisons yandivuddeyo obulamu bwe busooka ne basooka ne bawaayo obubudaabudamu eriye balabe nga mental state ye eteredde lwakubanga tosuubira kwata musajja w'emyaka nga 6 simanyi myaka gye mituufu n'emyaka egikuzeeko omuteeke mu kaduukulu asigale ng'ali mu mbeera nnungi kati yeetaga rehabilitation ye ng'omuntu. Awo mu mbeera eyo baloya be bandivuddeyo ne bagenda ne bawandiikira bajjaaji oba kikkirizibwa ne bagamba omuntu waffe state of mind gy'alimu temukkiriza kubeera mu kimukomera ate engeri gy'asobola omuyamba kulaba ng'alaba ba psychologist ne ba psychiatrist mu prison gye bali. Naye ate kubambu embeera ye prison yekireese ayinza obutafuna ki bujjanjabi bulungi. So ngamba baloya be bandivuddeyo ne bawandiika eri bajjaaji balabe nga jenna gyali avaayo afune obuyambi obwo. In Uganda, we currently have close to 14 million Ugandans who attempted to be a president has decided to go on a hunger strike, of which we know going to hunger strike will lead to suicidal ideation, maybe termination of life, which is one thing we wouldn't want to see as a country. So for that sake, I would request his legal team maybe to consult the judges that our client currently is not in a right mind of state, so that they seek psychiatric intervention for help. If it is so that it's the prison that is influencing his actions of going to hunger strike, which may later on lead to suicidal ideations or suicidal attempts, he be given liberty to attend to better psychiatric mental health facilities for his own benefit. Otherwise, I don't see any resolution coming from the hunger strike other than damaging him more physically and mentally. Mbeera ya Dr. Kiiza Besigye yenyamiza nga bamulese mu kooti. Kyanaku nti Kano eyafuba nnyo okujjanjaba President Museveni ne banne bano bakuleije abamwogerera ebisongovu naye nga mu nsiko yafuba nnyo okulabika nti abeezawo obulamu bwabwe, okulabika nti bamulase bamusibe atuuke okufiira mu kkomera mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Tubadde tusuubira nti President Museveni yandisobodde okuteekawo kye tuyita awandike executive order ng'alagira nti omusajja bamute, kubanga tumanyi nti President Museveni ayina even prerogative of mercy gy'asobola okuwa omuntu. Naye ate bw'aba asobola okugiwa omuntu nga bamaze omusalira omusango ng'ali ku kibonerezo, ate Dr. Kiiza Besigye atalina musango gwonna okuggyako bye bamujwetekako bujweteke. Nolwekyo ffe ng'Abannayuganda twavuddeyo
irrespective of the party, oba oli wa NRM, oba oli wa opposition, oba oli waki, kye twagala ng'Abannayuganda twagala Kano ng'ali bweru. Ekitongole ekiramuzi kye tubadde tusuubira kyatidde era tetukisuubiramu kiramu kyonna. Kubanga engeri Kano gye yabaddemu ne bwe wandireese omwana omuto nga teyasoma amateeka n'atunuulira embeera, yandisobodde okugamba nti ono omusajja tumuwe beiru, kubanga beiru mu ssemateeka atuwa omukisa nti omuntu osobola okweyimirira, kooti esobola okweyimirira n'ogenda n'owoza kubanga tebannaba mumusalira nti alina omusango abeere mu kkomera. N'olwekyo tumaze okwegatta ffe abamu ababaka aba NRM na opposition, tuwandiikidde sipiika era tuli mu kuteekako emikono okulabika nti sipiika tumusaba akkirize wabeerewo olutuulo olw'enjawulo twogere ku nsonga eziri mu ggwanga. Tetujja kwogera ku za Kano Kiiza Besigye zokka, nedda n'abantu kooti etaputa ssemateeka be yagamba abaali bawozesebwa mu kooti z'amagye nabo twagala ensonga zaabwe tuzoogereko, nabo basobole obbata tukiveemu. Njagala kulabula bannanga bava mu NRM party abo abalina olugezigezi n'akajanja nti abamu naawulidde bagamba nti Kano Kiiza Besigye kaba musibe tebibakwatako. Naye njagala okubategeeza nti temweyibaala ng'ow'ensimbu, era bw'oliraba malaaya ng'ava mu looja awennyera toteekayo mbeerera. Kaakati we tutuuse Kano Kiiza Besigye eyalwana mu nsiko, Kano Kiiza Besigye abantu gwe bamanyi nti yajjanjaba ba Museveni, Kano Kiiza Besigye akoze ebintu bingi mu ggwanga. Bweba basobola omusiba bwe batyo ng'ekiyenje, ate saasira ffe bambwa ababuukira bubuukisizi baasi nga ba kijinji. Nze ndi kijinji mu baasi eyo, naye bakano bano bakano baali ba co-driver nga muzeeyi bwe yabanga akooyeemukko ne bakwatamu. Kakati bwanga basobodde omusiba bwe bati, aba NRM bagamba kasita owagira nti Kano bamusibe bwe batyo, nja kukolimira era nja kusabira naawe kiba kirungi lumu ne bakusiba n'owoloza ku bukambwe bwe bataddeko Kano Kiiza Besigye. Tuveeyo ffenna tulwanirire eggwanga bwe kiba kitegeeza okutambula okuva wano okugenda ku prison e Luzira, ffenna tugende. Juzi twalabye bano abadde tebalina byakukola nti PLU nti batambula butambuzi bazze okugamba Palamenti nti erina enguzi era ne babulira mu kkubo nga bwe mwalaba tebaatuuka. Naffe olugendo lwaffe bwe tuba tulutandise tetujja kubulira mu kkubo nga ba PLU, tulina okuluggusa tulabike nti omusajja ono basobola omutta. Any rightful thinking person, any rightful thinking Ugandans should be asking government why Besigye is still in. Besigye and Haji Obed should be out by now because the court pronounced itself. I don't know if Besigye died today in prison, what the government would do, what the president would say, because this was the same case with the late Sigirinya. We kept making noise here, telling government, please, this person is not well, get this person out. By the time Sigirinya got out, it was too late. Is that the embarrassment the government wants to face again? I think that should not be the embarrassment. Government has all means to stop any person in this country to do any subversive activities if they wanted to do. And today, the Besigye of 2006, the Besigye of 2011, is not the Besigye of today. He's an old man now. Government can stop him from either going walk to work or do, but we don't know why the government has continued incarcerating a person of Dr. Kiiza Besigye. And we only demand that Dr. Kiiza Besigye be released such that he's able to get proper treatment. And not only him, all the others whom the court has pronounced on. How long does the DPP take to transfer the files? It should be a short time. First of all, it was illegal for government to have arrested him and taken him to court martial. If they made, and if that was illegal, okay, let us also do another illegal thing by releasing him. And then you can charge him afresh. But what we are seeing today is very unfortunate. No Ugandan should be subjected to that inhumane treatment. So to me, I want to appeal to President Museveni, please. Yesterday was Luhum's day, and you heard the message that was put on commemorating Luhum's day, that we should do good to one another. I think let us do good to one another. Let us forgive. If there is anything which has been wrong, please let us
not make things worse in this country. So to me that's an appeal to the president of this country. Let Besigye and those other people be let out. But as a matter of urgency, Dr. Besigye should be let out and he gets proper treatment. It will be very unfortunate for this country for Besigye to die in such circumstances. We don't want to see that.